Ebibinja by'abavubuka ebyenjawulo bikedde kunanika nkampa mu bigere okwetaba mu kwekalakaasa kw'emirembe mu kaweefube w'okulwanyisa obuli bw'enguzi obufumbekedde mu palamenti y'eggwanga. Tuyiseko mu kibuga wakati ng'eno tusanze ebyokwerinda biri gguluggulu okakasa nti embeera teva mu nteeko. Eno abakuumaddembe babadde balawuna mu nnyiriri nga kwo kuba amaaso. Ate abalala babadde bakangabalidde ku bimotoka ebibadde byesimbye ku bbali w'amakubo. Bano babadde bambalidde emigemirawala n'ebyokulwanyisa ebyenjawulo okwerinda abeekalakaasi so nga abalala balabiddwako nga bakuba amasimu ag'okumukumu. Bano nga bakyalawuna bwe bagwiridde ku bavubuka ababadde beekutte olugo ng'eno bakutte ebipande ebibaddeko obubaka obw'enjawulo obulagira sipiika wa palamenti okuva ku kifo kino. Kuno bagasseko n'okuleekanira waggulu nga bwe basaakaanya mu kulangira abali enguzi okukikomya. Nga batambula bano bagenze beeyungibwako abavubuka abalala okakana ng'ekibinja kiweze. Abasirikale babavudde mabega ne bakwata omu ku omu. Mu kubakwata kabadde katubagiro kennyini ng'azina n'ow'enkufu. Waliwo n'abavubuka abazze baleekaanira waggulu nga batambula boolekera palamenti nga bwe bakyomera sipiika Anita Among ku bye bagamba nti yeenyigira mu kulya enguzi. Bano babadde bakutte ebipande okubadde obubaka obw'enjawulo. Nga tebannatuuka abasirikale babasaliddeko mu kkubo okumpi ne Cham Towers ne babagombamu obwala. Babawazeewaze kyokka tekibalobedde kusigala nga baweereza ebisongovu eri sipiika wa palamenti. Babasudde ku kabangali bwe batyo ne batwalibwa ku poliisi. Bannakibuga bawagidde ekikolwa ky'abeekalakaasi newankubadde ng'abamu bakukkulumya olw'okulemesebwa okukola egyabwe. Abasajja bali ku kituufu ensi beekalakaasa ebintu bikyukemu. Basajja batulemesa leero okukola tuli awo tubonaabona embeera ndowooza naawe ogiraba mu kibuga ekyakalanyi. Baba kye bakoze kituufu era naffe tugenda kikola naffe. Odola nga Katema gwe batuteekamu kati omuntu okubanga okuwamya ate n'olinnya bulletproof gaziya. Waliwo n'omuvubuka abadde yeekalakaasa ng'ali bw'omu akwatiddwa newankubadde n'abaddeko omupoliisi amukutte talemye kwogera kimuluma era ekimuwaliriza okwetaba mu kwekalakaasa kuno. Speaker of Parliament Anita Among, I do have a proof. There is a proof on internet that every week, Madam Anita Among, you receive over 400 million shillings a week. You see. Mbone ssente zaweebwa yaliko kamisona wa Parliament Mathias Mpuuga obukadde 5 nazo ziriko binene bye zaafiiriza bannayuganda. Our girls miss school because they cannot afford sanitary pads, while Mathias Mpuuga stole 500 millions. Ono bamuwazeewaze ne bamusuula ku kabangali yogayoga ku poliisi. Ate ku Nassa wabaddeyo abavubuka babadde mu kibinja nga nabo beekalakaasa. Bano babadde bakutte ebipande okubadde obubaka obw'enjawulo. Kuno kwe bagasa okuyimba ennyimba ez'enjawulo eziraga obutali bumativu bwabwe. Baliko bwe batuuse ne batandika okukasuka ebigambo ebikyomera sipiika wa palamenti Anita Among nga bwe bamulagira okulekulira. Nga bakyatambula patro y'amagye bavudde mabega abakuumaddembe ne babeebungulula. Bano kye bakoze kwe kutuula wansi mu ttaka ne bayimba ennyimba ez'enjawulo. Basoose kubatunuulira butunuulizi nabo ne bagenda mu maaso n'okwekalakaasa kwabwe. Wano wabaddewo ensiitaano okukwata bamu ku bano nga waliwo n'omuvubuka ono atuuse n'okubuuka kabangali ng'agezaako okudduka. Abakuumaddembe era balabiddwako nga balawuna ne ku kizimbe kya Garden City era nga batuuse n'okuyingira mu bizimbe munda.
Thaddeus Musoke Nagenda akulira abasuubuzi ba Kasiita atutegeezezza nga bwe bawagira enteekateeka y'abano nti kubanga nabo obuli bw'enguzi bubanyigiriza era nga bagala gavumenti ekizibu kino ekyangange na mirembe. Buli bw'enguzi nga ffe abasuubuzi naffe tetubuwagira. Kye tusaba gavumenti kwe kusoosowaza okuteeseganya n'okwogerezeganya n'abantu ab'enjawulo. Bo bannamateeka batutegeeza ng'omuwendo gw'abakwate gutannamanyika bulungi wabula bennyamidde olw'engeri gye bayisiddwamu. Tunategeera muwendo mutuufu naye tumanyi nti abali ku Central Police Station balinga 27 be bakatugambako naye ate n'ebbanga litumazeewo ssaawa zisukka 3 obwedde emmotoka zisomba nga zireeta abalala. Ku Jinja Road twabaddeyo ng'eriyo 5 ababadde bakwatiddwayo era amawulire ge tusembe funa wano ne batugamba nti baba tutte mu kkooti Nakawa. Kyokka bano bagamba nti bakkiriziganya n'ekikolwa ky'abeekalakaasi bano. Ssemateeka waffe akawairo article 29(1) koogera ku abantu okubeera ne right obutalagaki obumativu. So eyo right eyo eri mu ssemateeka waffe. Jennifer Kabale agaffe eyo ku Spark TV. That's how peaceful we are.